Yes. Fa ADTV kimbandiza kade kano mwasibye mutya mwina muli mutya nina kubasa musubscribe ngate munyigene kale mbana mawulire agaba gatambatambula okwetola eggwanga Uganda. Omukunja Ataseera yagenze mukulabikanga kugamba kuba si Bulooka zimanyi bali mukuba Bulooka za kuzimba nyumba ya King Sheebah jukira ayita kabaligula bwetegeza information etambula eraga nti Omukunja agenda kuba yambako King Sheebah okubanga bakola ki okubanga bazimba ennyumba okubanga bazimba ennyumba ndozolengera Bulooka azisobola abasinga bewunyiza nnyo Omukunja Ataseera okubanga asobola okubanga akuba Bulooka bwetegeza muli agatambatambula ku social media abasinga bakyesibyeko bagamba nti Omukunja alabika ali mu kuba Bulooka za kuzimba nnyumba ya King Sheebah ayagala kumukwasaganyizaako engeri bakola ki engeri bakwasaganyiza awamu naye nga amunangire bitambatambula kadde kano okutwalizaamu eno bagitafa ADTV subscribe atonyegene kale omusajja baba achapa musajja achapa kazi bintu bya kuchapa kuba Bulooka tekubika Bulooka zikutula ekifuba nili yabasajja nga yeto omunyumiza nga ye yakolamu Omukunja Ataseera ye akatiba kabadde akute kafuluma Bulooka 2 ndoze jibayita dabo yes ndoze jonzo kuita dabo akatiba kakuba dabo akatiba osanga ngo omuntu nga akuba Bulooka nga akozesa butiba bubiri nga akozesa dabo oyo muwange ekitiibwa kubanga tekakwatika akatiba tekakwatika Bulooka tezikubika kyolaba osanga omuntu akuba Bulooka ng'alya afu y'akawunga obanga bwatuuka ku matooke abulira kulya kakota tomunenya lweso nga tizeetaaga maanyi zeetaaga kulya Bulooka zino tizikubika era omuntu waba azikubye ng'abadde alina kyalidde kyonna kiggwamu mu lubuto ne obeera okusootya emmere enenge egyebulamu mu lubuto tubula abasinga abakola ki abazikuba baba balya mu bungi ng'emmere alyewera abasinga ne beebuuza bali omuntu oyo ng'alya Bulooka zikamula Bulooka obona nso zikuba ziyinza okukukamula n'ogwamu konna ke oba walidde n'obeera ng'amaze wiiki namba nga tolya yes bisunga nti zonna ziba zikutwalaganya ne zikuyingira mu sisitemu y'omubiri kugamba ne zikunyonyoota buli kamu konna k'oba olidde okukkakana oba olyanga oba olyanga kiki naye nga munnange Bulooka bwezityo bweziba naye nga Omukunja Ataseera ye bwate bwakikwasaganya kati ssaawa zino zowooza omulengera Bulooka azisobola si buli muntu nti asobola Bulooka tezikubika kyo nkibagambye Bulooka tezikubika Munange bemuko ebifaananyi ebikedde okubanga bitambatambula ku social media okutwalizaamu eno bagitafa ADTV yugi mbeebaza era mbagamba nti mwebale nnyo okubanga mugifollowinga abali Saudi Arabia mbatumideko abasinziza mu ggwanga erya Oman nembeebaza nembagamba nti mwebale nnyo Omukunja Ataseera mukwano gwa King Sheebah ali mukuba Bulooka abasinga bagamba nti Bulooka za kuzimba nyumba ya King Sheebah yakula ploti mbitundu by'ematugga bali mu nteekateeka za kutandika kubanga bazimba ndoza Omukunja Ataseera mukwasaganyirizaako okola ki okwandooza banonya Bulooka ezinazimba bakitambuze bulungi mwensonga nti Omukunja Ataseera ebisinga abimanyi gye bali abantu nga bo ebintu ebisinga babitegeera nga bakuze bayiriba ng'ebintu ebisinga babitegeera bulungi nnyo omanyi okuba Bulooka si buli omuntu akutegeera si buli omuntu ategeera okuba Bulooka Bulooka eryo difulumya mu katiba nga lyekoze bulungi nga terikyamye bulungi nga liri kiriya si kyangu nga bw'okiwulira ate tezikubika era osanga omuntu ng'azikuba olina okumuwaamuko katiibwa baaba kubanga nze mbagambye zikutula nze nzimanyi zikutula ate zikuba nga yayinza okugamba waapi naye oba ozimanyi nga wazikubako manya nti zikutula kyolina okumanya nti zikutula ate zikamula kyobula esinga abasinga bazikuba nga wali afumba ebbali wawuliramu obanjera oba buugi ng'awuuta oba awuuse fulasika namba ayabas aba n'ogusipikike nga gunene ogw'obuugi buli luwuutawuuta fulasika ozanya gwe n'okuzanya buli luwuutawuuta fulasika
Okumanyaga bulooka si nnyangu n'okusamba obusambi akadongo kubamu amataffaali kusiitaana n'okkakuba obukubi kusiitaana ate nate oyinza ogwambuzibwa nga n'amazzi olina somba masumbi katugeze nga akadiba ka distance mpanvuko okuva awo w'okubira n'olyoka olaba olutabaalo supa n'olyoka olaba olutabaalo supa naye nga abali essolo libya abatumiddeko abali ekkata abali essolo libya abasinziza mu ggwanga erya Oman timwe nnyo okuba nga mugifollowing abali e Germany mu kibuga Berlin mbere bulungi mbagala nnyo mwina mweraba.